kalo kyeyakoze oba Dylan mwavu oba Dylan mukulu oba emyaka tebenkana naye kyebakoze nze ndowooza buli muntu yenna alina omukwano ogwaddala kyeyandibadde akola ki akola 100% kyofumba ono bujja kubeerawo nga mukulu Simakola waali emyaka 9 gy'amaze bombi kitegeeza nti babadde batuufu okubanga oli asaba munno obufumbo babeere mu butongole baba bamaze gyo n'emyaka nga bali bonna batambuze ekintu kyabwe tewali agenda kukera ku maca tewali agenda kwogerera birungi bantu benjagaliza obufumbo obulungi era nsaba Katonda abateremu omukisa bazaala abaana baabwe. President Mbeki yakwata ebbaluwa budgeti ye najwa mwami nambeemu nagitika Amin era nisadame namukakasatu omukolo okoze eki omukolo gwali gulina kuba lwakubiri ne batuwandiikira ku Mande daso yabindaga ng'omukolo bagusugoza kakati so akungamba nti gwali okoze omukolo gwo ng'obesize ku Amin oba kubagenda okuwa tenti yokka n'omutimbi naki byali bikwata milioni ya 10 what omukolo gwali gwa milioni 10,000 ebyo yakola WhatsApp group yali asuubira abantu bonna batadde bali bagenda kukola kusonda sente kumuyambako era agenda okubalirira omukolo nga yekka yasinze okuteeka mu sente naye nga ku speed abantu gye banyigirako left yali nnene tubalamusizaako banange mwenna muwangalira amannya yenze Sakoze Barukundi wano ne Muzeeyi Mawa ne batayi bange bonna twatudde dda emboozi mukati era nga weyanjira Muzeeyi Mawa speed tubalamusiza nnyo mwenna abatulaba ku mboozi mukati ne mbaga mwebale nnyo mubaye ddala okubanga mutugoberera njagala okutumirako mikwano gyange mwenna abali mu America naddala ba artist abagenda nga mwali banakatemba muli eyo mumutera okunkubirako Kalimu Sava Kalimu Mtegedde Kalimu Sava ali mu America General Megadi yafuna obwa dokita wali omwami gwaita Katongole omutongole naye ali eyo yagenda mu America akakalabya kyeyo muvawala naye ali yagamba nti emboozi mukati wakwatava emboko ze bamu kuba zigenda ziwona era ali bulungi nnyo emboke za samanya zali za kera ye yakimanyi ne yangambye agenda aterera kyali Kenya mubawala oyo ali eyo so abantu banyi nnyo Ruth Wanyana omanyiwa Ruth Wanyana naye ali abeerako nnyo ku mboozi mukati ku mboozi mukati ng'alaba banyi nnyo ababeera waliwo Bob Fred Mpima Muzeeyi Kabindi ono yate oba yamumanyi naye yali munakatemba Muzeeyi Mpima naye gyali eyo abeera alaba bulungi nnyo abeerawo mboozi mukati kinene naye gyali yali mukubi wa gita ali eyo ali mu London otumira Batist bonna gye bali Patrico Mujuka agamba mawakugwe kwesiva Patrico bonna bali eyo babeerako ku mboozi mukati nga balaba mukyala wani mukyala Patrico alabika yamuleka yali okutumirako Damali nga naawe oli eyo mu America tumeneko omukyala gwe bayita Amina Batisi bamaze kati ngenda kwalala Loi Kapale omusosola Loi Kapale yali ludda Wini Munyenga oyo simanyi oyo gojjo mutumira naye nze ntumira Wini Munyenga weriso nze ntumira abantu abali eyo abantu bali bangi nnyo bayitirivu Shapiro aludda okulabika Shapiro naye muyimbi naye Shapiro be bantu abamu abasooka okutulaba Shapiro muyimbi yafumbira abantu abasookera ddala okubeera mikwano gyaffe waliyo Arafa Nalwoga Arafa Nalwoga naye gyali be bantu n'abasookera ddala okutulabira Luusi e Canada omumanyi bulungi naye Sheikh Kizito oyo naye ali muyimbi naye kati eyo nvuddeyo mbayimbi Sheikh Kizito ali Morocco akolaki kati akozeyo business era essaawa yonna bwe ngende Morocco nsobola okubanga ndi bulungi talina tabu njala okutumirako n'omwami gwe bayita mutaawe naye ali mu America naye abantu bayitirivu nnyo waliyo omuyimbi bayita Kid Fox oba ye alidda ali Japan ali Japan
ne Sylvia Namugenyi. Sylvia Namugenyi ali mu America. Yes. Simanyi. Ne Michael Rose. Waliyo gwe bayita Pastor George Okudi. George Okudi. Asa George Okudi. Yagenda dda. Ate Wipolo. Yanti yoyo Wipolo okolo banga balokole gyali eyo. Waliyo Winnie Munyenga. Waliyo Kapalaga Baby. Ekyuma ekirima enguudo. Kapalaga mutabani wa Muzeyi Celeste. Kapalaga ye muto wa Dennis ono avuga uba wano. So waliyo omukulu omulala ani Masembe Limia. Kansala State yagende kubanja ekikumi wa Kyewola. Nono mvuka we yali omweru yali. Wabigidiru bali bamuyitana. Wabigidiru ono mvubuka yava ku BBS bamuyitani bannange basibira mu nyumba atafuluma. Yali akola mu kondo. Yali akola mu kontro ya BBS. Bamuvuye mu tafuluma. Amazemu n'emyaka ngeji. Ate owakanaki. Yali akola mu kontro. Yangu yanangamba. Namukuya ne mugambo wayi muganda wange. Ndiye ne simu yangambe simu namuga simu ngasi yanangamba zigola ndi mu nyumba sifuluma. Kabanda simayya. Kabanda na waliwo ayira bakubideko simu awo nga Kabanda bali awo batudde waliwo Kabanda ono omumpi. Kabanda gyali waliyo Kabanda waliyo nono omulenzi Afande Gadi. Alabisa Kasirye nga ayogedde kali akantu naye tugende bulungi. Akasirye obango gagondi yagambye bwatu like bamuwuliriza bubi. Afande Gadi nkutumiddeko obufumbo bugenda butya. Yali wa BBS. Waliyo Kakalamu, waliyo Ibulake, waliyo Keiz. Waliwo atabana byakola buli ssaawa omwetagira abavairebo. Gundi yali kyaliwo nnyo Wisdom Kaye. Wisdom waffe. Waliwo Ben. Ben ayajongera Pastor Bujingo. Uncle Ben. Bini Uncle wawana Bini tukutumidde. Bawo bana bali Canada. Kakalamu bali Canada. Ibula bali Canada. Genda UK. Ono yali akola ku Sapienza ate. Waliyo gwaita Selector William. Waliwo Selector William. Ali mu America. Waliwo omukulu yali akola ku CBS bali babiri. Dictator Mark. Waliwo Yeruzi yani waliwo ono yali akola Dictator Mark era naye yayitamu. Yakolanga naye ekiro naye yayitamu yagenda. Omukulu Abe Mukibi. Gundi yali aweza musajja wa Medin Sereko. Medin Sereko Sebuliba. Mwana waffe yali akola Sapienza omuyimbi. Ali Canada nendo tempapula zinalabi. Yabeerangawo New York yafuna empapula. New York yafuna. New York yafuna empapula. Ali ku Les Pastor. Ali ku mulimu ali kukwata. Gundi zikyaganye. Ono muganda wa Frank Ajja. Ono muwanvu yayimba zonto yani Tipusizi. Tipusizi zikyaganye. Musajja wange ne yafunye empapula bwe yangambi. Munsi oli yawaso omukyalo omuto. Dasa embaga gye yaliko emunyonyi eyo. Bisa Simon Banks. Munsi yabwe. Ne yafunye. So kati abo nga tubatadde abali mu sekita eyo ngya kutumirako omukulu Paulo Senyonga nga nenga oli mu America omutumireko Peter nga oli Japan kozo omukulu atwali Rwanda yani Tony ali Colorado Denver ali Denver Tony nkutumiddeko nnyo tumiddeko n'abantu mwenna abajja ku Japan ekate ne mutuwagira mutugulako ebintu kimukola kyakabi nnyo n'abalaba emboozi mu kati yonna gye muwangalira saa Mukama Katonda bwe bimusinga okwagala omwaka guno gutugenda okumalako n'okujja mu kufuliremu ebirungi 13 Lusekenyamnyam mugende muwagire kyali wange bamuyita Kasuku kuku wazabanga mugende muwagire December kakati buli muntu abana field gyali munze kansoke ntumire ku bagagga. Okay. Sijja tumira nnyo baserebu kantumire bagagga. Right.
Amini Musoke nkutumiddeko nnyo yonna gy'osinziira. Bridget Namitala e California awo. Mugaga? Okay. Wadde tokimanyi? Kiyige. Okay. Nkutumiddeko nnyo. Zawedde. Mukyala Bushoke. Miss Bushoke nkutumiddeko nnyo. Ku lwa mukwano gwange. Tumira kujalya Walda. Ku lwa mukwano gwange Kamiri. Owaayi gwe nawe olina bagaggabo. Njamu tumiranze. Filimoni wali awo e Massachusetts. Otumira bagagga otumira. Tumira bagagga. Okay. Nkutumiddeko nnyo Filimoni era obubaka bwatuuse webali nnyo webalire ddala. Waliwo omwami bamuyita Michael Wekent namusanze awo kupaka lasiti. Nagenze ensawo egudde olubege. Ali Kent? Bamuyita Michael Wekent London. Bungereza. Kent bali Kent. Eye London. Okay. Julira. Kakati onaawo mukutumiddeko nnyo. Naye ntumirako ku mukwano gwange we Virginia bamuyita Joseph. Bruce. Nkutumiddeko nnyawo e Boston. Tamukedde nkutumiddeko nnyawo e Boston era le wamu ne ntumira ne ku mwami gwe bayita Moses Yiga e Boston. Okay. Sekatawa. Mutumiddeko nnyo ne Ruminsa. Mbatumiddeko nnyo nganda bakikuluma. Bagagga oba. Ntumira ku bagagga. Mama Njuba. Nkutumiddeko nnyo nganda bakikulumye. Mama Njuba simena kota. Sekatawa wona bakyali bange. Isawo bantu bo isawo. Negwa tawona bango mu oven. Kuocha agusisa Kalule bibala. Kalule bibala nkutumiddeko nnyo muganda wange era kansubire nti oli bulungi nnyo nnyini. Aja Fatuma Chimbowa. Okay. Nkutumiddeko nnyo era nsaba Katonda embeera gy'olimu byonna gibayisemu bulungi balina omulwadde tali bulungi. Nkutumiddeko nnyo n'abantu baffe mwenna abatulaba Agnes California nkutumiddeko nnyo. Mwami Kakuza nkutumiddeko nnyo n'abalala mwenna Atraj batumiddeko nnyo. Ngenda kutumirako buli omu alaba emboozi mukati yonna gy'oli mu nsi yonna nga sina kutumirako omuntu yenna. Leka nsooke mbagambe nti nno abagiyita Hypex Studios we bakuba ekifaananyi bokka bw'oba oteekeddwa okugenda kuba kuba ekifaananyi oba videos zonna z'oboyagadde. Naye ngenda kusooka nsooke tumireko abaabombye Grenade mbu naye baŋŋambye yasuddewo tawero. Yes, n'agamba UK kaasigale eyo naye mbu more details coming naye nga naye kyenategeddeko nagajje kweyesigika naye nkyagambye mbu yagambye naye takola ki tadda gundi Grenade. Ngenda kutumirako gundi Senyondwa gubadde ogamba yali akola ku big deal. Otera okunyumya nnyo naye ku Facebook awo tutera okubaamu ne tunyumyamu kaboozi. Senyondwa agenda kutumirako nnyo Angel yagenza Australia gundi yamututte Tone abeera awo Australia yamututte kumuwasa completely buli kimu. Mudde Tone aludde nga tuwogera naye for almost 3 years tubadde tuwogera. Era yagamba gundi sooka ove ku internet si kyekyo nze bali oli kyali wange bakyali bange yagenze bamututte ku Monday. Angel bamututte yali ono omukazi yali walwasa ani yamututte Tone Australia badoloza gudi ono yaberanga nnyo mugundi nga badingane rasa ne bayomba ne bamusikako emmotoka biki naye yagenze bwe twogerera eyasulayo kennaku 2 si yalinga togatta nnyo yagenze bamututte ku Monday lwe yayitamu yagenze tokosa ttooke bakwano bange bakyali bange bwawedde yagenze. So abantu bwenna abali eyo batumirako yonna gye muli nga mulaba emboozi mukati bulungi nnyo. Ndeka gwawedde gonya kasite kubuli ebifa mu nnyanja gwali wabbali oyinza okubakana yagumaze naye aguzizisa awantu wangi yasooka naguzizika gyaguzizika gye gwabya katulasa Katonda yasooka kuzizika Walwasa sinze lwasa yafuna mukazi gwe kusipaka ani yaguzizika ani yaguzizika bambi mondeke yaguzizika mu kusipaka nzo yo mwesiga era kakati naye kyobomanya mbadde musaba
ke yagenze mu Australia zezimwe ku nsi abantu ze begomba gendamu akakane akakane ndowooza wano wabadde mu bino ebyokubaatisa katulabe katugezese ekyo eri agenda kivaamu bameka ayina omwana omu bambi lwasanga bamukumye challenge basatu so wali ali mukupako naye ng'ate lwasa mbadde mbanyi yali mu kwesetinga amukomerewo envunula biira bw'anaawulira ng'azikutte ajja kudda ani yagumaze ogwa akubuzeewo kati ali mugwali international gwakutula guli yagwaze bawedde dda yagumaze tulina guliwo omulala nokagula lya bugo n'agukola oyagadde kuteeka mukazi wo ku market twamukulege naye Zubeda yakaza interview ku gulu lya bugo yaddamu ettidde yamugambye oweze emyaka ebikala nyina abiri gokka maama laga tompita maama oba kisusiza laga etoli muzadde ze mbadde mmanyi oli muzadde mbadde sente wazaala Gulunedi sajja yagubaddemu agamba Gulunedi ayinza okuba yayiseemu naye sina confirminga nze naye waba yayiseemu era ne music bugwabadde ayina wano ate abadde aliwo endongole tewakyali adda yamazaawo sikulimba kati waba akyalina omukisa gundi ewe kyalina omukisa oguyitamu ayitemu kubanga akyasobola okukola akyali mwana muto ayitemu Gulunedi naye oyo ate abadde yalwawo abadde yalwawo kubanga Gulunedi isooka akyali mwana muto olawano katwali kati sakozi kankubula ekintu kiri kimu olaawo tugenda bbiri nga tumaze okulonda kana akalulu mu baganda baffe abapate zombiriri wagenda kubeera ovaawo mpitewo ekyo kkiriza obaganda ng'essaawa ya leero okutimba saha abantu bebagala nga tosobola kujja baluwa naggulu ng'okutimba gravity ng'okufuna ebbaluwa enaggulu kyangu naye ng'okuyingiza nti mukikali lutalo kati Gulunedi wa bibalaabalamu nze musemba agende kubanga Gulunedi ayinza okuba nga yabazeebazeemu wano ng'endongo ate kata kyalisiivinga kubanga Gulunedi oba tomulaba muziiraale nti ayimba afune $5,000,000 oba 3 eriwa ogamba yakyaga ya Gulunedi that ziri bbiri zimix yakola ng'eyakyaga ndowoozeera zezimu zezo ndowoozeera ezitakolebwa naakola ki kakati mulimu omuntu nga nze nniyo nali omu kuba musemba okugenda ebweru ng'olaba nti emyaka gy'omwana oyo endongo wano Gulunedi muyimbi mulungi singa aba ayina management esobola okumukwatako naye bo bennyini abantu abateekamu ssente ate babalabanga batalina makulu so kati kagende yegatte ku Roy Kapale abeere ne Kabanda awo kati olaba Katongole omutongole ye yagenda Sirekita William aba agenda bo ng'olaba bakulu ku sibayingidde 5 naye ate ono Gulunedi myaka 25 kitegedde bulungi kubanga waliwo emyaka gy'otuukamu olwokyasobola kugenda ng'osirisi emyaka gy'otuukamu naye kyasobola kugenda kati kogamba munywanyi wange bwagende ku kyeyo aliwa eririddewa eriwa ngo bamuletedde laptop naga ngitwalire muwala wange agikozese Lwasa Angel nze ndamukalita sana kwogerwako tannatuuka abulamuko temu marketing eri atasobola okutunda okukolerayo bizinesi ze nga otapize mu audience eno temumuleeta kubanga wano bizinesi zabadde akola wano temukola promotion bantu eri kumutegeera temukati bagambye nti marketing yawe omanyi kwera ddaasi muguluba n'emiwogo gyammwe ate dda yasirumu lindako talina bizi gyadakola gwogimanyi gwe buloko ogimanyi ddaasirumu mukama yakuyambe nga wali omuyivu naye okola ekyakyo daasi asobola ogatta abagole osobola ogatta abagole omwana tabula muzikapu
yagatta Simon no. Simon Banks. Era omukolo. Papa Fernandez simu ne bamugamba dasa era kwe twayise. Newunya batamuyita ku mbaga ya zawedde. Yali alina okubaayo. Bamuyita. Yali alina okubaayo. Bamuyita tikiti yagana. Enjo yagenze. Ne Sakozi otegeera ddi nti omuntu abombye. Okubomba ndowooza. Ngamba mutegeera ddi nti omuntu yayiseemu. Kubanga omuntu asobola okugenda katugeze ng'ono omuwala dansa naye obanga bwe yagenze nga ne visa ye tennaggwako. Okitegedde era obanga terakola ki nga tennaggwako naye nga yagenze n'asigalayo. Bawano mwagambako nti beti mpologoma tagenda kudda. Kino kye mbadde mugamba nti wano abadde afuna ne buli muntu buli obanga ofuna waliwo step w'otuga nti kati mbadde nfuna naye ate kangende ku expense yeyongedde kangende ku kikola ki kukiddako oba kitegedde. So nze ndowooza kugenda kwe si kubi. Ono ava kukola mu Japan yali tafunangayo mulimu yasooka n'agufunayo n'addukayo naye kati we basookerako oba kitegedde. Era naluli yakyogera n'agamba nti ayo nze akati olwedde kati ndi kukola mu Japan nkola. Okitegedde alina ne radio gy'aliko endala bagita fo bwira ate okugendayo nayogera ebintu bye nali ngenda nakuba essimu naye nga kankoleke kati Gulunedi abadde naye agenda e Bulaaya kati waba yasazeeyo asigaleyo. Kyo kyebuuza nti opimira ku nti omuntu yabombye. Gulunedi abadde agenda e Bulaaya tegera kune mu Amerika. Tagendangayo. Gulunedi abadde atambula ne bw'aba yasazeewo n'afuna gy'agenda agendera. Aba Gulunedi nga bwe mulaba simusuubira kugenda eyo ng'agenze kukola mirimu gino gya bulijjo. Wateekwa okuba nga waliwo embaga ejja okujja mu maaso awo. Ayinza oba nga yagenze ku testi. Eya testi yennyini tulabe nga bw'ali kubanga simusuubira nti asobola okuba ekyeyo. Guledi nga bwe mulaba asobola mirimu ki? Alina emirimu gy'asobola ate n'eri gye bali abajagala emirimu egyo bakwaniriza mangu. Ayinza okukola tiimu ya Zex. Abo gye bali abakwaniriza kati Guledi nga bwe mulaba. Simusuubira. Zex ali mu America. Ono ali eno UK. Ate basemba ali lido. Ekempoza ali UK. Kugambye Gulunedi Bungereza. Ate awo wasinga emirimu distance kyeriwo okutuuka awo bakwatagane. Soko nde distance nene. Soko lina mukulu amali. Nageze kuba kye. Gulunedi simusuubira mu mbeera ze. Asobola. Gwe nga bw'omulaba Gulunedi olina ky'omusuubiramu nti agenda kuba ekyeyo kino ekyeddala asimule ku titles akole kyakinoze. Naye waliyo ekyeyo kye mmanyi nti ajja kikuba kyajja kinoza. Era ekyo kyensuubira nti kyagenzeeko naye mu bbanga ttono nnyo era mujja kuba mukola ki mubiraba. Lwaki osekaaseka? Abasembe ayinza okuba nno ng'akola. Ayinza okuba ng'akola naye Gulunedi ono asiga butto ku gundi. Oyo yasiga butto alina pini matu si oyo. Ono mwana yabeeranga kakati simusuubira nti agenze kuba kyeyo ekiri. Ekyeyo kya Gulunedi kigenda kuba kyanjawulomu. Kigenda kuba kyanjawulomu. Omuntu ali awo alina emyaka gye 7 yakolamu akole kali agambe nti kamukole bwenti oba mukutule gumba mukutule ali America atali Canada basobola okweno distance eri wawo beenoonye eri America eno Europe yetaga visa naye bakutula bulijjo babeera mu America basooka bamme Bungereza era ne bakutula olumu ne bagenda wa Gulunedi tagenze kuba kye kati bano basobola kukola kibiina ekyo bwe kiri asobola okusurprise asigambira asobola okusurprise nga natandika okuba emiziki ani
Grenade nga waliyo sponsor emiziki Ewa katabo ka Bungereza. Amulai wafuna sponsor. Ndonga ajikuba nga afuna sponsor. Kakati ngafuna sponsor. Grenade mpozi bano bagunenge gye bakolayo ka band anakwatagana nabo bakinene naye nga Grenade zokusiza mulaba n'embeera ze bali wanga ati bamwaniriza dda ng'ali ku trial. Gwe kyonga mbakira mwasimula. Trial zitya. Mukitegedde? Trial zimanyi ezitera okubeerayo naye nga gino emirimu egya bulijjo Bazigabanga. ati Trial mwazi kubanga Eagles yakwata bukwaso ekikwati Eagles mwe byafaayo byayo bwe gitunuulira era abantu bagibalako yakuwako obujulizi naga babuze bwabima bakimwa kimanyi Be bagambanga uliriza be babuuzanga anayimba tayimbe katulabe. Ono nno muyimbi era be basalangawo kati twayo zazimanyi bulungi. Manyi Faruku ekizibu kye tulina wano nti buli omu amanyi omuntu kasitava wano n'agenda e Bungereza oba mu nsi endala nti omulimu asobola obutakola. Omanyi bw'onyumyako n'abantu b'ebweru bagamba okukola ne bw'oba tobadde mukozi otuuka n'okola ki. Wakati bano be boogera teri muntu ayinza kukola kintu ekyo mu mwaka ogwokubiri ogwokusatu. Ogwo omulimu gwe bagamba. Okyaga kye nkugamba. Teri ayinza kukola myaka emeka. Teri ayinza kukola myaka emeka. Esatu eyo. Lwa nsonga nti abantu ne bw'oba abantu bangi boolabye abagenzi gwe ntakola dabba takola kati. Omwana w'omwami ngamba takola kati era mu kugenda baaga tasobola kukola ki naye nze nakomyewo kumulaba nga mukulaba akola yadde akola ki guggwawo saba emyaka kati nanti nkugamba nti waba ne Masemba akola kati ebyo ebisigadde Faruku bw'otunuulira wano bw'otunuulira abantu oba oyogera n'abantu b'ebweru just kati abantu baba balina kye baagala kuyisaawo eri muntu okitegeera naye nti omuntu bw'ova wano ng'ogenze kukola ebyaddala kuba abantu b'ebweru bagamba temuli bintu bya kukuba ndobo okitegeera. Faruku teri muntu asobola kukulabirira myaka egi mpaka bw'ofuna mpapula nga ye akulabira bulabizi nga obeera waka tasobola kukulabira myaka era kati Bushoke yatandika dde okukola. Onteka kye nkugamba yatandika dde okukola akola Kenya mu America. Onteka kye nkugamba nti muganda wange Labadaba ali muzibu baza akola ki onfuna kati mukyo omuntu asobola okugenda nga amututte ku lwekyo nga amututte era nga mwami we ompulira naye tasobola mulabira myaka emeka kuba akatabo k'e Bungereza kyensuubira nti kayinza okuba kasuka myaka emeka kitegeera. Kati jase ekiyinza okubeerawo naye ng'omuntu alina okubawo ssebo ng'opambana teri muntu ayinza kulabira mwaka gumu 2 3 mpaka ku 5 ng'akeera ne bw'aba ng'akeera n'agenda n'akola gwe n'osigala ewaka nadda emyaka 5 wesigala nze nga nfumba ne bw'osigala anti emmere yawali bafumba Faruku ndowooza abaddeyo emmere yawali basobola ofumba emmere ya myezi 4 omulundi gute. Ontegera kye nkugamba kati gwe toba na mulimu waka naye ng'oli agunfuli antwala naye bwewaleka ewaka Faruku beetaaga obuyambi olina abaana beetaaga okusoma. Ontegera kye nkugamba kati ebyo byonna biyinza okubeerawo naye olina okubaawo n'obulamu nti omuntu ng'obeera waka n'osigala waka mwaka gumu 2 tosobola mugamba nti mpa n'ewaka bansabyeyo. Ontegeera kati mukyo Grenade bw'aba yasazeewo n'agenda n'akola bw'aba yagenze amutuufu kuba first of all kyoba otegeera wanene endongo yafa abagirimu bagimanyi nti yakola ki yafa endongo mu kufa Grenade abadde talina watogenda musanga afuga boda wa naye ng'ekyomukisa omuntu kyabadde nakyo nti abakyala b'ebweru abadde nabo nga baki ng'asobola ofuna mu mwamuga nti jangu tubeere ono oyiye otandika obulamu obupya otegeera kati ekyo asobola okuba nga yagenze naye ekyokuyimba eyo tasobola kuyimba.
Usoka unedda usoka nobuza ya haja una business zogamba zikwede mu banga ki hadi kunedda wangula kama milioni 2 teba Kama wano. ngamba wano kadi nedda kadi wagirabako teyina kadi bamuwa zade motoka 3 ezo gundi ndoza yazimanyi dayas kuba yatera okumpa mawulira ago we yagira mu boxer yajja azivuga nga ina mu boxer unati wampa bwina asinga wao nange boxer naliwo ne dance yagenda dance atugamba bilala ko kitegera kadi mucho nange ku climax twali wewe gamba bilala nje motoka ibega otegera kyenkugamba Faruku nti kati muganda waffe Guned wano ono muganda we kyabadaga nti business wano niba muganda waffe gwagamba haja ezimu azikoza amaze kutuka mu retirement okitegera kati nze kyamugaye ekintu kimu nze kyangamba ekintu kimu bw'aba yagenze kukola ekituufu akole nga New York bw'aba yagadde kukyusa bulamu nti kuba New York bwe yatuuka e Canada yasooka n'agoba ku mpapula bagamba yazifunye okitegera bamala okugoba ku mpapula n'agamba endongo egira ekola ki ensirika endongo yagisirisa naye kati yangambye nja kuyitangayo mu kirabu nkubengayo olunaku lumulumu waliyo kirabu okitegera era ne posta yali yazigana okubeera ku bivulu by'abaki omanyi Faruku wano wetuli e Kampala olabawo bw'osanga abavubuka ebitundu 6 ku buli 100 banoonya opportunity efuluma nga tebagenda Dubai tebagenda Kenya ba Tanzania nga baagala ensi ezimalayo bwafuna opportunity emujja namuyingiza America oba Canada oba Bungereza alabira ddango omusago kufunye nti kwa Faruku ebagamba nti okera ku macha n'okola miliyoni emu oba emitwalo 7 kale n'ojjako ebivaako buli afuna opportunity efuluma ng'oli muyimbi bw'ofuna opportunity efuluma ng'oli muyimbi fuluma omuzigo omuliro okitegera fuluma kuba no wetuli Faruku Uganda nga bw'ogiraba sikulimba kati sawa zino ezito wesinga 99 alright kalo Nantongo ekintu yakigadde gira tukigale Duncan yabadde ku mukolo yandibadde yasinga okumumanya nnyo abadde nabo kuvanga bakyali bato kakati ne meeting we zaatuula ye yakubiriza akazindaalo ye yabadde nako bakyalanga 10 ono yangambye bamita Dylan yani oyo mutabani wa Papa Mesa Kisemakula naye muganda wa papa yamazaala naye muganda wa papa yafa so that Dylan ya Papa Mesa Kisemakula namukuza yamulira okumwera ekitegeeza embeera nga bwero manyi bigambo bingi nabirabika ku social media kala singa omuvubuka obukulu biki nengamba nti baba boogera ku bye batamanyi balina tubuuza kitegeera Faruku omuvubuka mukulu vubuka mukulu avubuka ni soko lwa kwanti mwejase obuzibu mwina Faruku mulya bubi ate ne kajimu kambirigo kakubamu n'okuwuga temubikola kitegeera kati mugenda okumaliriza mulowooza nti bano abaana baludde nga beeyagala kuva 2017 bwe batandika 2017 okweyagala nebeera waawo mpola mpola nga byaki nga bya nkukutu misa kindowooza okubitegera bitegera 2019 abi bali bantu bakulu Duncan teri mboko yavuga ambassador walawe ku mboko muja funa akati then embeera bwe etambudde bweto netambula mukulu Papa Mesa Kisemakula yennyini nabaga nti kana ebyo bimukola bibi munatera okufuna mwana munnammwe nti kati ekituufu ekirina okuba omwana olina okugenda David Komani yamanyi gwa bingambye era nti waliwo kubanga ziredi naye ng'olina by'oyongeramu nanti nze nina ekintu kimu nti nze toyinza kunzija mu kintu kya muntu nga tangambye mu kifulumu okitegeera teyaŋŋambye wabula kyenkugamba tukolera bantu tukolera bantu wali ababimanyi
byonna bye tumanyi Dankani yali tugambye Dankani kakati ekyo ogambye kintu kyatangambye nenzija nenkugamba kati gwe byombuuza ebyo byetuli amugema sibikola ki kuba tebabiŋŋambye tuli ku papa wammanga abagamba wonna ne kupapaazi omanyi ekintu kye tulina wano eno nti omuntu bw'afuna omuntu tugezaako mukakkanya okugira ku level so anti papa n'abagamba nti manyi kye tuba tukola ekisinga obukulu kuba kukyala mu bazadde ne bakola ki ne babamanya nga process erina osooka yeno gye twabaddemu gwabadde Entebbe gwabadde mulungi nnyo era gwabadde gwa bbeeyi nnyo twagunyumiddwa nga ffe abaakoze eki abaabaddeyo okitegeera kati mukyo tebakyadde babadde basaba bufumu okitegeera kati mumbeera obufumbo tebabusabira wasenga kati mubyolimu birala empolapula Dankani Dairani yadde asaba mukyala we bufumbo nakkiriza okitegeera kati yabaita kisuubira kati mukyo omukolo twagenzeeyo akakolo kaffe nga ab'ekinywi mukolo gutunule buli nkyaka mugutunula mutya kiki gwabadde gwa kinywi okitegeera mukuba omukolo nga gwa kinywi era twabaddeyo ntugunyumira negutambula nga bwe gwagutambudde spice yabaddeyo ekintu netukibugiriza embeera omuntu yenna yebakusaba obufumu ku myaka egyo ogamba nti mukama mulungi okitegeera so abadde boogera nti kalo ne Dairani beefunye myaka ebiri bali ba myaka 9 okitegeera emyaka 9 gye bamaze bombi kitegeeza nti babadde batuufu okubanga oli asaba munno obufumbo babeere mu butongole nga buli omu akola ki akimanyi so mu mbeera yeeyo yabadde etambula ambasada yaleese ebintu ebisinga twabadde naye mu mukolo nze ekisooka kya byonna ekyo kakati ate era mu nsi yabadde ayasa abayivu ekyo mbadde sikimanyi nendoza kyakatandika edda si we kyali onookuva edda nedda wano mu Buganda mwazivaako dda kubanga nze mbadde sikimanyi ekyo naati naye nze ekisooka kya byonna mbagaliza obufumbo obulungi era ndi 100% kyobufumbo buno bujja kubeerawo nga mukulu Simakula waali ekyo nkikakasa bulungi nnyo bugenda kubeerawo njozaayoza muganda wange ambasada ne Dankani manyi nakubira Dankani mugayine mundeka kumukona nga nange tebampise nenkubira ambasada ne mugamba ambasada neondeka kumukona nga bayise Dankani nange tebampise kati beerumiriza naye amazo gali nti bano baludde nga beeyagala era Dairani abadde musajja nnyo kuba alwanaganye n'ebikonge awo alwanaganye n'ebikonge okubanga mulimu n'ekikonge kyali kya boosi wono okubanga bikuba najja ne bivaawo naye kati ntwala omukisa okubategeeza nti Kalo Nantongo yafunye mwana munne ebirala biri byonna ebibadde Simanyi gundi akwata video Simanyi gundi abadde apromotinga Simanyi gundi manager wange Simanyi gundi presenter Simanyi gundi anvuga driver byonna byaweddewo of course Kalo muwala mutabadde ateekeddwa okubanga akwanibwa ye nakkiriza oba n'agaana kuba tukusalawo kutaiza kutonga mbu ade mbuti bamukwana kati byonna byaweddewo yakati tugenze Kalo Nantongo okukuba ndongo agamu kuvuga gambo ayina eryamugema liri myezi 4 mbuli liri myezi 4 mufuna nyama
wempulya gayitingana ate nga nakajja ku sosi kwennyini gwa Dairani giruseemu bamito giyitamu wantomeza. So nze abantu bano bombirire mbaagaliza obufumbo obulungi naddala Dairani alaze nnyo nti adda ayagala omwana ono niye niyoze ne Kalonantongo okuva ku bantu abalala bonna adda bamusekeeterera n'agenda ne Dairani nze tebayinza kubulawo mwagaliza obufumbo obulungi kugabi mwalimu ne bosi wa Dankani nze byonna mbaagaliza bufumbo bulungi ensonga ebukulu era ne baza omukulu papa Misa Kisemakula okulaba kati ye makula musajja tomuwaayira ne baza omukulu papa Misa Kisemakula muyinda sebayiza we twetaaga abantu we batabasobola okuzimba abantu abayimbi bafumbirwa nkirabye leero era nkitegedde leero ate kinkoze bubi kubanga abantu abo bonna abaana nabasanze nasobodde obbalabako nga bakava mu mukolo papa Misaki Kalo Dairani ne manager Judas nabaddeko nabo olunaku lw'ejjo bonna nga bakava mu mikolo naye kinkoze bubi nnyo omukolo ntandise ogubuusabuusa amazima amatuufu nze simanyi we basabira bufumbo mu woteeri linda kwa nti nze simanyi we basabira bufumbo muki Bruno Beti yabusabira mu woteeri nebugwerawo akati debi ono abadde alina ekintu kyayogera naye ngeri gye tuli wano nti abasinga abali wano mwava ku nnono nti bw'osanga omuwala ne mubeera naye ebbanga lyonna Dairani nga lyamaze ne Nantongo nga baagalana ekiddako kuba kumusaba nga muli mwenna buli omubeera mwenna oba waka oba wa naye tugende twereporting eriki abazadde okitegedde bwe mugenda eri abazadde omu ku mmwe ayinza osookayo n'agamba naddala omukyala n'agamba maama nafunayo nno omulenzi naye nja kukola ki nja muleeta nze manye ebintu bwe bityo bikola ki bwe bitandika kera muneegye natambulira eyo mu kuyimba mu kukola bwe muti biki nafunayo muki omulenzi nga nze simanyi tibyakyukamu okeera ku makya n'ofuna woteeri n'ogipangisa n'ofuna engoye n'ogamba nkusaba bufumbo nga ogenze mu woteeri ofunye engoye ofunyeyo n'abayaayeyaye bannaawe nze era mbadde mmanyi bulungi nti bwekityo naye ekibanga kyakyukamu ekyo sijja kinenya kubanga nze simanyi omulembe guno muki omulembe guno mulala okitegedde omulembe guno muki mulala nze mbadde simanyi naye engeri ekiri omulembe guno mulala kiyinza okubanga kati kyakoze eki kyatandise naye kaakati kangenda ku Kalo Nantongo nga ye ekintu kye yakoze ekya Dairani kituufu nnyo tubeere wamu kati twetongoze ekyo kituufu nnyo kubanga abavubuka bangi n'abasajja bangi bafuna abakazi baabwe naddala baabayimbi n'omusanga ng'amaze ne bbaawe ebbanga ddene babonaabona bakola batya baabo mu Kalyoki basula bonna baabo wa bw'afuna n'agamba nti gwe Sekyewakwata ino nange nkutte Kalo yabaawukanyeeko era ekyo Kalo awo muwa krediti ey'amaanyi era ne Dairani muwa krediti ey'amaanyi tibaakoze ekintu ekirungi we baakikoledde wali we sikoze eki we sitegedde era we saasiimye naye ng'ekintu kye bakoze Kalo kye kisingira ddala okuba ekirungi era buli muntu kye yandikoze ng'awangadde ne mwana munne oba kitegedde naye abantu bakeera enkya olw'okuba afunyeemu erinnya tubalabye wano n'omuwulira nti agundi eyo yamukubanga ebifaananyi simanyi yamusooka omutambuza CD agenze naye Kalo bw'aba asazeewo agendera omuntu we okuva ng'amukwatira engaddo
nava natuuka okuva nga amupromotinga ne baagalana. Tubalabye wano waliwo manager jjo gwe baasudde naye nga manager atobye. Okitegedde? Manager ng'akoze eki? Atobye n'omuntu oluusi akoze eki? Akoze buli kimu. Teyasalawo kikyayagala. Ogambye tomumanyi naye bw'atuuse bwe bamala okutuuka ku mbeera eyo efuna n'otolowooza ku manager oli gw'obadde naye atobye akoze eki n'ofuna omulala. Kalo kye yakoze oba Dailan mwavu oba Dailan mukulu oba emyaka tebenkana naye kye baakoze nze ndowooza buli muntu yenna alina omukwano ogwa ddala kye yandibadde akola ki? Akola. Kye baakoze kiki? Kituufu era kubanga nze waliwo eyankubidde wadde wa TV. Nagamba mawa wamano gundi gwe yayanjudde nengamba gwe yakikoze naye omukolo nenga nti ye nagamba naye kanfuna ow'ebinyeebwa wange kantu ako nengamba oyogedde kaki mu mutima. So Kalo yakoze kituufu nenga Kalo ekintu kye yakoze era bonna ababadde abali eyo simanyi omusajja mukulu simanyi Kalo ani Dailan tamusaana. Kalo mbuye mukulu omusajja mukulu nga bagamba Kalo ye mukulu ne Kalo atoyo nno mwana muto. Kalo lwaba abantu boogera ne Kalo ki? Kalo mwana muto. Ne watakuba waliwo asingako ogumu oba ebiri. Waliwo agule yayinza okuba muto. Waliwo ate oba nga asingako gumu oba ebiri. Naye Namere yateki omusajja Wanamere simumanyi nnyo ne ndabanga omukulu simumanyi. Naye ekintu kye baakoze kyabadde massive era ekintu kyabwe kirungi nnyo lwakuba bwe bazze bwinti natulida bakava mu mikolo nabannaye gatulabawo wadde lavu ng'olaba bati abantu banne banyi bwe bava mu gundi bagenda ne bawumulako naye bazze Kalo yenna ebizigo bimuweddeko lindako ntese ebibi kakati nabo ku Serena n'abadde nabo gatese bibi temufaayo gatese bibi kakati abantu bazze ku Serena badde bazze ku Nantume yadde akola ki yadde akola practice ne bajja ne babeerawo naye ng'era omalaba ba bulijjo ba bulijjo ng'olaba tewali nnyo kiri awo nti waliwo ekipya ng'olaba bakava masappe naye kakati ate bwe mpulidde ebyabaddeyo ne be babadde nabo neŋŋamba ensi bwetyo bwekola ki? Ensi bwetyo bwekola ki? Bw'erina okutambula naye tulinde emikolo egiddako gino gimale nagyo okubaawo. Abato abana abatuwuliriza mpozi Katonda yeebale olw'okuba nti ebiseera ebisinga obungi bw'oba olimuno ne sitepu kw'otuuka ebiseera ebisinga obungi walaba abantu abakwetoolodde kiki ekibavaamu era bakwagaliza ki? Waliwo abanyiiga abalala ne basanyuka. Nze okusinziira ku bantu ababiri bagambye abadde ku mikolo bamanyi nga bajjentomani naye ate munywanyi wange agenda n'okuŋŋaanya obuyayeyaye bwo wano naye nga nze abantu abo mumensioninze babiri. Duncan Mwagaye yadde Kalabalaba, ambasada yaleese buli kimu. Yowo Muzindaalo ambasada yaleese buli kimu bamanyi nga bajjentomani okitegeera kakati ekintu kye bayita proposal tekuba kukyala proposal luli wulira luli kwe kwajjanga lwaga nti okwoge wuliriza kyekyajjanga ne bagamba nti munne kwe kuteesa anti wuliriza kyenkudiramu kirowoozo ky'oba nakyo mu bwongo n'okyanjula eri munno era kwe kusaba omuntu okufumbirwa nga osaba munno kati luli wakikubirangawo mu lusuku gye mwabeeranga mu mwanya ye Kamengo okiwulira kati ennaku zino bakisoosowaza kwe kukitwala ku woteeri okikubirawo mu lujjudde ng'abantu balaba era n'abantu abadde balinamu essuubi nti njagenda nkwane Kalo
kwe kumanya nti ono bamwengeginga proposal kati nga olaba Bushoke we yagikola kuzaawedde nga tebannabakola kuli kwanjula kusibidaawo nga bwolaba bangi kuba kukkiriza era ono wadde mbogamba kubanga ono bwe bagisaba n'agikwata n'agimukuba namugazi sijja kufumbirwa ntamula n'agenda okitegeera kati wasenga totawaana ng'agikubye singa nkwata mukyala wange gwe nnyina ewaka ne tukkulira ejjinja ewaabwe ne tugenda kwogenda wassenga wa muwala mu Buganda ogana omuntu yenna omukulu ne tugenda ewassenga ne tusaba okujja okukyala ne tukomawo mukyala wange n'afuna obuzibu oba nze ne nfuna obuzibu mwami mawa n'akwata owuwe ne bagenda mu woteeri n'amusaba obufumbo ku ffenna abazadde babamanyani bw'ogenda ewassengawo ne mukyalawo olwo muba mwamala dde okukkiriziganya eno sitepu muba mwagibuuka eno sitepu oba tonna tukagenda wassenga tusooka kwesaba era wannakkiriza era kyova olaba omuntu nga Bruno Betty bwe yajja simanyi kola basire ne proposal ne babimukuba kati wassenga gwe totawaana kakati olaba bw'oba okoze proposal eno kubanga oyinza okuba kati mbawa kamala kubuulira oyinza okuba oyagala omuntu wuliriza kati kamala kubuulira oyinza okuba olina omuntu gw'oyagala njagala owulirize bulungi naye ng'omuntu oyo tayagala nakufumbirwa naye nga mwegatta okitegeera kati wano womusabira nti owaayo nanfumbirwa n'abikkuba totawaana genda wassenga eba surprise ebiseera ebimu eba surprise oli ayinza nakutwala ku luyatu n'agikolera eyo nga gambe jangu tucakaleko kankuweemu ekintu kimu kati ng'ekya Kalo Nanto nti Kalo Nanto ng'ekintu ky'okumutegekera proposal kimaze wiiki mmeka kumpi mwezi naye nga talina kyakola ki era n'okumutwala gye twamututte yabadde amanya agenda ku birthday kuba wiiki yabadde ya birthday okitegeera kati n'okumuwa olugoye olwo lwayambadde batetenkanyiza engoye ezabaddewo nga balina mwambazo okuba ku lasti balulesa emmotoka nga ujja kwambala luno ku birthday kwe tukola ki kati batuusa walina omulaga nti ate lwe tukuleetedde okwambala terukutuuka kwe kumuwa olwo lweyabakoze eki lweyabaddemu okitegeera kati ekintu ekyo okikola ono gw'ogenda okugira omuntu bwobe kati muganda wange ano kyabadde agamba era process ye wassenga era kati yeddako nga ono amaze osaba oli nga bamaze okukkiriziganya wendi confuse wewano mwami Duncan ozi nga mwamuwuliriza bubi yagambye mu bigambo bye wano nti mwami Ssemakulu yatuuza abantu bano bameka okitegedde bulungi n'abagamba temusobola kubaawo nga mulimbalimba ensi ensi tebamanyi wongamba nti eno yabadde surprise mwami Ssemakulu yali ateesa ki katono nnyo era oliriza mu bigambo byono andi mpuliriza kyenku nedda nambemu fine muganda wange Devicom kyerabire kiri ekintu kimu nti ekya papa Minisita Ssemakula kye yasaba kyebaddako oteka kyenkugamba kitegeeza ko yagaga andi wuliriza ogenda bufuna nti ekya papa Minisita Ssemakula kyekikola ki era Nantongo ye abadde amanyi nti kyebaddako kyebagenda okukola ki kati kino kya mulenzi wakati w'omulenzi n'emikwano gy'omulenzi be bakitegese basabe yes kuba n'okumutwala yabadde amanyi agenda ku mazaalibwa nga tugenda mu maaso kakati ebintu ebimu kati mawawe yawasiza tebyaliwo ekyamukabiza liba ssanyu waliwo gye bayita tears of joy ekyo kisobola okubeera buli muntu asobola okifuna osobola obutakisuubira ennaku zino omuntu okukkiriza okuwasa omukyala si byangu gwe tukuweeyo omu gwe okumumalamu essuubi tukuweeyo omuwase mbadde manyi badizaabe bayinza okukaaba kakati n'akaaba kale omwana ennaku zino omuntu omujja ku lujja kubaako obugombe tokiyita kyangu kakati nze natandika okulaba Dairani nze wenamulabiranga bamanaginga awo baddukanya restaurant ya
H&M nenze we namulabira nga era bagamba nti boyfriend wani wakali okiwulira ebbanga lyonna nze nga mulabaawo nga 2018 awo 2019 awo yateekamukko Dairani okiwakana emmalema yo kiwakana nk'obwino kakati nga girlfriend we katukireke ekyo kakati tujja kinyonyola muwakanira bwerere kakati kati ekituufu kiri nti era Dairani mbutuufu kalo abeera kubanga nze be bantu benjagaliza obufumbo obulungi era nsaba Katonda abateremu omukisa bazaala abaana baabwe babeerewo ate basanyuke kubanga ekituufu kiri nti Dairani ayagala kalo ebyaddala ate kiraka ne kala ayagala Dairani ebyaddala ani asinga okwagala okiwulira kati nzaawe wensabira Katonda abateremu omukisa ebirala byonna kati bano simanyi ba manager simanyi ba mawa mpozi manager oyane ba Jodasi ngambe si manager we ngambe ba manager ngambe bana abalala simanyi ba manager ba mawa ba Jodasi ba manager asikambe bayinawe siubi ngambe ba manager munfune bulungi lwaki ba manager bategeere nti kati bayina we bakoma okiwulira kati luli wabadde alagira wuliriza nti wuliriza Kayemba Soli we yalagira Lema nga tannagenda wamuza kati si wamulagira omulagira kuki okitegedde kati ba manager luyite bibadde official kati biri official ekiwulira linda konze nyola batulaba si nyola bayimbawa ngambye ba manager kanyene kasoda kati ba manager bakitegeere nti ono officially atwaliddwa omanyi ba manager ulindako gwe nkyakubuulira gwe sakozi njagala owulirize ba manager enkola gyakola n'omuyimbi nga tannatwalibwa kati manager loja wabadde akola ne Spice ate si bwakolanga kati Spice aliki wadde omanyi waali kakati Jodasi wabadde akola ne Kalo nga wali tannaba officially si wagenda okukola naye kati bijja kuba bikyukamu olumu ayinza nokubirako ku Dairani nambwa wayi Dairani kiri kitya okiwulira omuyimbi kati tewali pointi wente bwenjerese oyajja byonona kyensaba Katonda njagala Dairani amuteremu omukisa ogw'amaanyi ogw'ebyenfuna ne Kalo ate banenge bangambi mpozi abateremu kwa bangambe ne kugundi ku list ya ba manager already omunezi yayingiddeko bangambe ku list wali naye ku line ya ba manager omunezi yayingiddeko era abaddeko kale okitegedde kati togamba Katonda abateremu kuba kati emirimu bakola gumu babiri okitegedde omulimu bakola gumu bantu babiri kati bagize business za waka babere nazo tetumuwakanyiza naye Katonda ababeeremu wa baby glory yagamba mbuna agatta buwaya mu internet twali tire gwaggwa oba professor yakuwa gundi yali amanyi gwe professor wa Joseph Beck ojibaye Joseph Beck yaja nafuka miliono ngamanyi ya amini kale ogwa Kalo natonga yes ate yali yayagala dda no yali yayagala dda ekimo okuyingira era yabaddengawo ng'eyo family agyegomba era yayingidde officially entima yayagala dda oyingira olugabe nnyo nedda si bwe ngambye naye ate atira nti eyategese omukolo mukwano nnyo gwa nkima naye ate mukwano nnyo gwa nkima ekisusse bwe tubyogedde ebyo tekikyoyagala twogere
Sakoza ina kichagala tuyiseewo kyoyagala. Nedda. So wamaze nze kamalirize abalabo gateko. Nze kyemale manyi gundi eyategese mukwano nnyo gwa Nkima. Ne mukwano gwa Nkima singa olugavu. Yes, nze kyojugako nkitegeera. Kubanga oli yaliko emyaka ejula nga kibumba kya gundi. Ani yategese? Ani yategese? Asembayeri. Duncan. So kale anyway, nze bagaliza mukisa ebirane bine bigambo bali mu kwogera baba bamaze jjo n'emyaka nga bali bonna batambuze kintu kyabwe. Tewali agenda kukera ku macha tewali agenda kwogerera birungi. Ne wofuna akantu nga kati ninyo ebibibyo bijja kuvaayo buli dakika. So nze mbagaliza mukisa Carol Nantongo Dailani mweyagale muzaale wabagambe mwe tumweriri oli mwami na mukyala ate bado yagala batandike babanja mwana. So nze mbagaliza mukisa proposal yawedde. So December katulinde okukyala then nga no kwanjula we kucha. Bwe bugundi kati bwe buli ku market yobo. Nedda musajja nawe sikantu. Bwe buli ku market. Kusala bukati bule busunsu kubeera wano. Bebo. Olaba Bakalo Nantongo. Nolaba wono Bobby Gloria. Nolaba Awairini Ntale. Nolaba Wanna Mere. Abavubuka. Ani. Kitonsa ate mukulu ono muwala we. Kitonsa mukulu. Ne kambuze ekibuuzo. Kambuze ekibuuzo bwe mampozi yalizo nyamo nambemu. Kitonsa wabeddira ki? Babeddira habbo research. Kitonsa banyaga matufu yani. Nasoka diwulira gundi yeddira ki? Kitonsa ndowooza ddagala. Gundi yeddira ki? Ani nakitende yeddira ki? Dugave. Amanyaka ko Kitonsa matufu yani. Ndowooza mukubireko. Yani? Kitonsa simanyi. Amanya mama ogamanyi. Kubanga nawulyako rumors ati ano beddi omuziro gumu. Ani nani? Kitonsa ne Viola. Nera kubate wodda musiramu nabamuwasa kuba Kitonsa musiramu. Nawulidde yasiramu. Viola. Kata kyawa obujulizi mu kooti. Amuntu kasokyuse eddiini. Kooti etebeeza okuba nti omuntu gwe tukola bulungi. Mu mateeka constitution ya Uganda kasokyuse eddiini. Kati news talk ejiddemu. Gundi Maya bayawukana. Ne bakola ne business zi competing. Maya ina naye ali mu Hubble noli nasigala mu Hubble bayawukana. Ebena kitende kituufu yagenze mu mboozi mukati abantu bakubaga naye Kitonsa amanyaga matuufu yani. Ani oyo abantu kyababuuza. Tuli mu mboozi mukati. Nze Kitonsa yani. Ani? Kitonsa linnya lyo si lya company. Ate company era nze nakidino. Bangambye mbwawasizza Viola na Kitende naye mbubasuubira okuba mweddira omuziro gwe gumu. Naye. Bwe babitema wano. Nga bwe bagamba. Ndi musiru naye awo situukawo. Kati wavudde mu kya manager n'ofuuka ddamejo waddala. Manager ani nakyo temukimanyi mukyogerako bwombi. Ya manager temukimanyi mukyogerako bwombi. Kojja. Bangi. Ono Devicom. Wamma kojja weddira ki? Ani abadde bagala kufa mu nze mbuuza mwennyini nze nkubuuza weddira ki? Nze neddira Nkima. Amannya gage Nkima gwani kojja? Ate owulira Kitonsa n'obuuza. Weddira Nkima? Neddira Nkima. Viola yeddira ki? Omwagaza ki Viola? Kati weddira Nkima mu Lugave? Katende beddira ki? Ani? Katende beddira ki? Kati Lugave? Kyekyo. Kati ono yakyusa eddiini ono bamuwooye. Ani? Viola. Okuwereza kyamala. Kati ono manyi badde manyi oli aja tinze gwagamba ntanjagala. Kati ate bw'ogamba otya ati nno mbakyusa.
ono we wokubiri kati lwaki ogamba nti mbakyusa Amako Jona akuleke. Nakitende yasiramuse, right? Nakitende yasiramuse. Bakyusa kati babeera wano ku Salama Road wansi ngona totuke wakulekana n'oyambuka. Mwami Kitonsa actually akakalina ke baali bagamba buno gundi alien yali akaguzi. Kitonsa yakalamuzaako nga bayagala okuteeka gundi Nakitende naye ndowooza sente zigaana muko awo nagendawo naye n'akalamuzaako nga sente zini abeeyongerayeko keeri before baaliwo awo ogamba naye beeyongerako keeri. So kati ndowooza ne batta ekyama ne bakkiriziganya nti katomanyi katugende okyuse eddiini ze ndowooza oluvannyuma batoole ennika. Kati bakyusizza eddiini ekyamu oli ade abuuza kya Hajati gwe wagenderako eriwa ekihiihi mwali kihiihi ewala gye mwagenda Maya yaali wano Nalukolongo yamuta ne bakakka yes beeta n'atandikawo bizinesi ekopitinga n'eya bbaawe naye yamuyinamu omwana ne bakita kwe kugenda ne Nakitende era ndowooza talina nsobi yonna kuba oli baakita. Nakitende waba yakyusizza eddiini nga yagadde obusiraamu tewaba buzibu. Yakyusizza kuba kyewulidde era kyayagala. Ate n'ennaku zino munnange okufuna omusajja alinga Kkojja Kitonsa nakyo nno oba weesunako. Ennaku zino okufuna omusajja alinga Kkojja Kitonsa ng'akutegedde agenda kukubeererawo agenda kukutwala era naye kyogamba yabadde n'abalala n'alondako Kitonsa. Yabadde n'ab'amaanyi ennyo kubanga yabadde nabo Kitonsa ayinza okuba yasingamu omugaso. Okitegeera? Kati era bbawa kati era ngirawo okiwulira. Nakitende yali wa bbawa. Yali mukazi wa bbawa. Akati yayina bbawa kati nekibaki. Kakati era mbonna era mubutufu oba ng'onoonya musajja gw'onaabeera naye mbufumbo era oba oleese bbawa era Kitonsa amusinga. Oli muniga. Oli muniga. Kakati ate ono Kitonsa jjento. Kakati ekituufu kiri nti bw'oba mbutuufu nga osobola okulaba omuntu Nakitende waba agenze ne Kitonsa nze sikina mbuzibu mpozi nga waliwo abakinamu obuzibu kubanga siraba gwalumiza talina jadduse. Okitegeera bw'aba yakyusizza n'eddiini tekibaamu buzibu. Kati nze mbadde nsaba Katonda amuteeremu obwangu n'omuziki asumulule. Ekiwulira asumulule omuziki tewali kirala. Kati sakozi ebiseera ebisinga bwe batutunulira ebintu tetubitunulira nti tulabamu obuzibu wabula tutunulira society n'engeri gye beetambula naki ne tuwa ekifaananyi era buli omu n'awa ki endowooza ye. Omuntu okuwa endowooza ye tekitegeeza nti omuntu aba amulinako obuzibu naye aba alaba ekifaananyi ng'ekintu ekitambula. Omanyi waliwo okuteesa olumu ku kintu nga kati ng'ekya Kkojja Kitonsa ne Nakitende ng'okiraba bulabi oba owulidde kiwulire naye bbawa yayongera nnyo kinene ku Nakitende okusinga Kkojja Kitonsa. Segedde era bbawa wakati ninyo tiyayongeramu wabula yazimbira ddala ng'emwaleeta ba Jovani akati omujja ku zero era bbawa era bbawa yayongeramu nnyo mu kuba nti Nakitende kuba Nakitende oyo golaba twamujja waayiga yali ayimba waayiga n'avaayo n'ajja mu New Eagles. Mu New Eagles teyasobola kufuna mukisa kukola nnyimba ng'abalala ze baakola ki ze baakola. In fact ndowooza n'alaba nga tuluddewo oba ng'alaba nga gwe tutuulidde banze n'agamba njogera amazima ate bwe mba njogera ekintu njogera ku kyemmanyi kikusiitiriza. Kaakati n'alaba nga gwe tutuulidde n'akola ki n'avaamu. Bw'avaamu bw'ayita ebbanga ttono n'akwatagana ne bbawa. Bbawa yateeka omwana oyo waggulu nnyo. Yakola byombi ate era byombi n'abikola bulungi. Okitegedde? Bwe yabikola obulungi n'amuteeka waggulu n'ayimba n'akola ki Kkojja Kitonsa n'amufunira mu formula y'okumupromotinga. Okitegedde? Ngeri gyali omutegesi w'ebivulu biki era bayo n'ava baali ndowooza baawukanye ne bbawa awo naye abayimbi abo ebiseera bisinga
bwafuna erinnya ne ssente olumu yeerabira nti zino ssente zaazifuna oluusi azifuna ku lulwo ne baawukana saamanya kikyabawula ne bavaayo. Amuleeta okugira ebiseera ebyo Bawa yalina omukazi ali olubuto kati nga atadde Viola Nakitende ku geeti y'esayidi eno opposite neki no ng'agendayo ku opposite neki ne studio ye kati ku studio Bawa we bamutwalira ku gundi ng'akubye mukazi wamu awulubadde ali lubuto omukazi alokajja okupaka lasti atulaga ebifaananyi nga ayagala kuwaabira Bawa kati nga omukazi Bawa takyasulayo waka asula wa Viola Nakitende naye nga registerinze Viola mu Sound Cover Records kwa yali amukodde ne record label nga banyita Sound Cover Record yakola oli yali mukyala ono ng'ali mu business n'omukyala naye nga naye amukola naye nga amuteekamu nnyo okitegeera kati awo bava obuzibu ng'omukyala alumba nnyo Viola ne balwana kati ng'Obbawa buli wajja ate akubona omukyala ow'olubuto kati ne Viola kati Kitonsa awo we yajjira tatandika okukola ki okonfaatinga bwe baawukana Ebbawa nga omanyi naga nti banuuna ku nzi ne bafuna layini kaakati bwe bajja amazima amatuufu gundi yakola nnyo omuvubuka era oyo omusajja era okuva Viola lwe yawukana naani ne Bawa n'agenda ewakojja talina nnyo kyafunyeyo okujjako okuwoowebwa okusiraamuka nti kojja bw'otuna Nakitende ogundi oyo Viola bwe yali n'ebintu bye yali akola n'erinnya lye bwe lyali kati lyakkamu naye mu mbeera eno akigambako emabegaawo nti waliwo obufumbo n'azunga n'akomawa n'atayira n'atuusaawa oli n'agendewo omuntu n'asetolinga olw'okubanga naye alaba azunza akoze eki akooye era muyinza olaba nga mu mbeera zino bwe butambula bw'owulira oli yagenze simanyi yagenze Ttake bw'owulira ono simanyi gundi bw'owulira ono simanyi Kitonsa waliwo awo bw'naazunga n'akola ki kantuulewo ono tewali kyakola ki kyakola obwo bubeerawo ne butambula kojja Kitonsa yafuna abayimbi okuli era muwala oba abaana ba Eagles bamubeerera ki yafuna omuwala oyo Gulescan n'amugjayo n'ajja n'abeera omuntu we era bwe yabeera omuntu we naye nga naye ayise mugundi yakumupromotinga era Gulescan yakka ate nga kojja Kitonsa we yafunira Gulescan yali waggulu yali waggulu awo yamufunira nakka kakati kojja ono ekizibu ky'alina nti bw'amala obbateeka ku kitanda abayimbi abasinga bava kuyimba era simanyi oba alimu ki obwongo ne babuteeka nnyo ku kojja Kitonsa okitegedde obwongo ne babuteeka nnyo ku kojja Kitonsa naye kojja Kitonsa yali musajja nga apromotinga abayimbi era nga bw'omutuuka kojja Kitonsa oyo yasaasaanya ssente in fact simanyi oba yali akajja mu ddagala oba abayimbi yali yakabalaba era ne batwala ssente ze nnyingi nnyo kaakati kojja Kitonsa bano bagundi bagenza okujja bano ba Viola nga kojja takyateeka nnyo ssente mu bayimbi nga yakirabako nga baazirya abamu ne bamwefuulira ne bateeyongerayo mu maaso naye n'agenda nga takyabateekamu nnyo nga bwe yali akola ki abateekamu kati simanyi oba bateekamu lwakwekengera oba zaamuggwako buki buggwe ne zikendeeramu naye nga kojja Kitonsa ye mu kikwatagana n'abayimbi bw'abafuna omuyimbi batono nnyo b'osanga n'ogaa nti katono yeeyongeddeko wabula nze ebiseera ebisinga ndaba bakkabusi Sakozi omanyi nze njagala nnyo nze Sakozi nkigamba nvaire mwagwesanga nogaa nti mbanga nze nkoze ekintu zisaala muntu kumbikkirira ne tumala ne tuva mu kamera ate meeting ne zituula nti yali mukyamu ebyo si byagala Viola ndozo wava mu Eagles yatandika na Jemba mu nnyini ono kiwewa era Viola ogende wa Bawa era agenze kubakinga luyimba olwakiweewa yali n'olimba yagenze kubakinga Bawa n'amugamba osobola okuyimba amazima gali nti Sakozi Viola kyayinza okuba nga afunye wakojja Kitonsa kumukyusa ddiini kumulaga ndoza ddiini nnungi ge mazima agatakaawa nze nsobola kugamba Faruku omanye ennyimba za Viola mmeka ennyimba Viola zoyinza ovaayo n'oyogera
Bawa ye yazikola. Era Bawa ye yafuula Viola omuyimbi Kkojja Kitonsa okumulaba. Kati wali wajja tagamba nti Kkojja Kitonsa yafuula Viola ow'amaanyi abaakulimba. Oli wagamba nti yafuula Viola ow'amaanyi Kkojja Kitonsa abaakulimba. Kkojja Kitonsa kye yakola kukkakanya Viola. Kubanga Viola yabeeranga ewa Bawa anti bigaba ebituufu nga Viola ayimbira miliyoni ezi ng'aziyita. Nga Bawa n'essatu azikuwa kubanga Bawa yali alina w'ayagala okumuteeka. Ne Faruuko abayimbi kasita afunamu erinnya. Anti Viola batandika okumuwanga bamukombyanga n'abaana ba Eagles ng'ate baali bamusobola okulikoodinga ennyimba. Naye ng'otandika okumenya abawala Promise ng'abajja nga ne Viola abaamu. Ng'amenya Bettina, Shesha Brighton, Grace Khan nga ne Viola agwawo awo. Wabula Kitonsa nga bwe mwaba wagambye, Kitonsa abayimbi baalya nnyo ssente ze. Kati bano ba Viola bagudde mu mpiza bali ku mugo gwa Musa. Era abanabazi abeegattanga. Kyokka era n'abaazirya nabo teyabalekanga. Kkojja Kitonsa ssente yali aziina. Ekituufu Kkojja ssente zaamukenderako. Takyalina ssente. Naddala Grace Khan yatwala ssente empitirivu. Kkojja nze we yafuna Viola oyo nali omu ku basoose okumumiitinga. Twamiitinga ne wali waggulu wali eringa ewali ewa Bajjo. Nange anafunye emirimu ngeri omu byagenda ajja kuyimba. Era Viola asobola okuyimba. Singa Kkojja abakkiriza n'ateeka mwana ono ssente ekimuli ssente kyazirina. Kyokka ne ze bakola. Azirina zaakendera bukendera. Ssente zaakendirira. Kati eza music zino okuteeka mu muyimbi kwa video 3 miliyoni 5 kuli vita kyakisobola ekyo. Kubanga siko kali kamulumi. Wabula Kkojja kati kyali mu kukola wano. Oyinza okugamba ndi kati asazzewo naye awummulire wano ewa Viola. Kubanga wabanti kati Kkojja nga gyali mukwana ojja kumuganga n'abogera bitategera obufumu empangala ya bwona banga eri mu lusuubu. Wabanga beewasizza nga beewooye. Naye okukyusa eddiini yadde abalaki. Kubanga Viola Kkojja yakola ka branch wano kaziba kawaje Viola ya ambassador. Era nabasanzeewo. Bwe babeera ano waggulu. Bwe baava wali nga Lubowa yali alina woofiisi ndowooza ne badda wano. Wano Viola ya ambassador. Kkojja omwana ono asobola okuyimbira n'amufunamu ssente. Nga n'embooko weekaaba. Naye Kkojja bano ne miliyoni ate edda mu ddagala. Bwe bano n'ataano ate kagenda mu bindi. Kati Viola ono omanyi abayimbi omuyimbi asobola okubeera awo ng'omukutta awo ebbanga naye olikwata. Naye kanaazuukuka. Kati ono mu maaso waliwo abayimbi balinganga aba abagenda okuvumwa. Katumwagaliza obusiraamu bulungi. Nange naye njala kusiramukamukko. Manyi waliwo eddiini. Nze siri musiraamu naye eddiini y'obusiraamu enyumira. Awe nsaba muntu nga asiramusi. Ngamba nti Ogenda n'ovaayo. Ogenda n'ovaayo. Ate tekiba kirungi kubeera mu busiraamu leero enkya n'oba mu katoliki luli n'oba mulokole. Kyangu osobola okuddayo mu ddiini yo mwava. Mukitegeera naye mune bafuuka abalokole. Kati Faruuku ensonga eno kati kyetamanyi kuba munanyini mukyala kumutwala kumutuusa linnya agamba mwani abaga nti ndi mufumbo naye nga ffe tukimanyi nti okitegeera kati kiba kitegeeza nti Viola ne Kkojja baagala kutuuka wali watuufu balina okutuuka mwagalira mu nkukutu babutongoze muki Siraamu naye kintu nyo gamba Kkojja nti embeera Viola muyimbi Kkojja musawo Wahabo kati Kkojja bwe yafuna Viola yamukozesa kituufu kyalina mukolera nti Viola wa Kkojja alina ebintu ebyo nti Viola nga bamukolera branch eno Viola yali asobola promoting branch eyo talina byaje promoting TikTok ate abeerako ddi omuntu akola TikTok saa mwenda ani abeera ku TikTok oluma nandi ulira era Faruuku omuntu nga bakuwadde obwambasada bw'ekintu era nga nawe mumanyi mwe mulya mwe mufuna oyina gufuula mulimu naye kati eno branch ayinza okuba atwala wiiki atagizeeko kigera ate kyokubindi kati business wedda ngono bagaye nti abeera ku TikTok lumu na lumu mwezi ayinza kuba mumbi gutya gumu so buli omu yandifunye munne ne basobola okubanga bapromotinga ki nti endongo esobola okubanga ekyaziŋŋamyemu kubanza essaawa zino kankubula ekintu kimu Faruuku
nze sikyawagira muntu kussa ssente nnyingi mu ndongo saawa kuba tekyazizza okitegeera mukuba nti tekyazizza saawa zino kojja kyaliko bagamba kuteekawo otafuna kale yayinza okuba afunamu mu kibooko kwata naye nga mubikwatagana n'ensimbi enkato okitegeera nti Faruku kojja kitonsa kwata kojja kitonsa ekituufu bagende mu bufumbo bakole ne bizinensi endala kwayo music ayinza omutamusobola omanzi kankubula ekintu kimu ensobi ebeerawo mu bulamu kwe kuwulira nti mukazi w'omuyimbi ate gwe omwevugira gwe otwala ennyimba ze ku leediyo gwe otwala ennyimba ze ku tv ebiseera ebisinga abayimbi abo abawala okuyitawo music awo omuyisawo nga tulinamu ssente luba kibatu okitegeeza kibatu nti waliwo ebiseera ebisinga abayimbi abo abakazi ng'ojja ogendeko mu inbox y'omukazi atali mu kufumba olabe nga muyimbi baproducer babeera muli ba TV presenter babeera muli bano ba David Komuntambuza CD babeeramu okitegeera kati saawa zino nga gwe oluleeta oluyimba nasigala mu mmotoka gw'okuba essimu tebakyalaba ku muyimbi oba tosobola mu manager na mu promoting ate omukazi ne bwaba mufumbo ninga yeetuukira ku station basobola promoting oluyimba lwe guyinza obutaggwa naye basobola promoting nti oyagamba waayi tomanya kuba n'emboozi baba banyumya bulungi kuki naye kati producer wa TV anyumye ne kojja kitonsa nga mugamba ki era gya mugamba nti eraako naye bwanyumya ate ne Viola nakitende tasobola mugamba nti eraako amuga tukoze tekyo njijjamu Viola namuga nja kukujjamu ne wabeerawo emyezi nga 8 ntegeera obudde bukyambuze wabula obudde bukyambuze okitegeera nga bazannya oluyimba lwe kati mu mbeera eyo ekisinga obukulu nti omuntu yenna ng'ovuddeyo noga nti omuyimbi mukazi wange Daira nkimubuulira togenda ku TV nogamba nze Daira ni Wakalo Nantongo nti naye togenda ku TV nogamba ndi nze Daira ni Wakalo Nantongo banendesa akayimba k'omuyimbi wange ka mukyala wange bajja kugamba nti genda okakubire mu kisenge wuwo okitegeera bajja kugenda okakubire mu kisenge wuwo so mu mbeera eyo omuyimbi alina kuba wanjawulo ku manager ne ku bbaawo kati wano kojja agenda kigenda muzitowa mukko kigenda muzitowa Jose ne Becky yafuna okulimbibwa eri nambeeyo nambeemu ebamu budget y'omukolo ono gwe yabiŋŋambye babaddeyo n'omukolo kati bagenza okubalabala nga budget egaanye simanyi ono yabinyumiza byonna kati omukolo gwali gulina kuba lwakubiri ne batuwandiikira ku Mande Daaso yabindaga ng'omukolo bakoze eki bagongeddeyo nti gusaziddwamu naye agali mu nkubo bagamba omukolo bali bagutadde abantu wa bbeeyi ng'atimba abanja ekifo kyennyini babanja n'ebintu byennyini birina okujja ku mukolo nga si bisasule okitegeera nti naye mbu balina omukulu omu gwe baawa embalirira n'abasobeza bawayo 10 simanyi okitegeera kati mu mbeera eyo omukolo ne gusazibwamu ku lwokubiri kati ndowooza bali mu kutetenkanya kulaba butya ogondi ono bwe yaŋŋambye kati banyumyako ne Dayasi n'aŋŋamba nti waliwo gwe baawa embalirira ne yeetema ebintu by'ataatuukiriza kati n'ennyo nga nanza okubira manze soogera ku muntu asimanyi kumaze kola ki kunoonyereza kane mbuuza Dayasi ani gwe baawa embalirira eyo atamazeeyo bintu yasuubiza okumalayo ssente z'ekifo buli kintu gwe kyomanya okibanjako okitegeera kati omanyize amawulire gonna kasanga afuna ku Dayasi oba ku Devicom manya nina amawulire amaki kati ye Dayasi aŋŋamba nti bawe embalirira nti waliwo abatakola ki waliwo ebitakola ki buli muntu yasuubiza
batono abakola ki gwayise guyinza okubeerawo mu maaso awo gye bujjako okusinziira ku kigatto wange David Kombe gampa nende Chosen Becky yali talonze date wendowooza yali talonze date naye baali basuubira kuba nze namusanko ne Nambemu nga bali mu meeting Chosen Becky simanyi oba yali agala kumukolera luyimba kyesagala kubayira mwami Nambemu naye nga meeting yatwala akafuuka kasawa nga mmeka Nambemu baali babiri bokka era oba girasiza obutundu eziwerezi meeting yatwala esawa nga mmeka nga tuba giriko abantu bameka wane mmanju ewaji aluuna eno gyetuyita ku Serena nga bennyonnyola kaakati wansi kyessaagala kulimba kuba Mr. Nambemu waali oba yali amulikodingirayo oluyimba oba yali amugamba nti amini muki naye ng'ag'omunkuuba agalo gagamba Chosen Becky yakwata ebbaluwa bajeti ye n'ajwa mwami Nambemu n'agitikka Amini era Mr. Nambemu n'amukakasa nti omukolo okoze eki ag'omukuuba gakola ki kubanga nze waliyo nze nsanga yani biseeko ebbanga nsango ye dictator Amiro ku Serena twalina eddaasi twalina muzeeyi tunyumyanyumyamu ne kuva era tugamba tugendeko newuwe okulyayo ki mukyere naye nabaawe wetunyumyanyumyamu nnyokko waliwo omwana eyali amuliko oba akola naye n'agamba naye basajja mmwe muli bazibu twabalabanga mutuwoleza kyokka ate bamugenda okusapootinga omukolo ne mubuuza ate omukolo oguliwa n'agamba oyo Nambemu si yaleeta Amini agenda okukola embaga kaakati omwana wakyogera nejjuga n'osanga mu kafo abantu bameka ate ayina ssente kaakati ze omwana wakiŋŋamba ne mmanya nti Nambemu yayogera omukulu Amini ekikulu bakole ki kyesaagala kulimba kuba nze nkugambye omwana tumala okwogera ne Amiri dictator Amiri omwana nga ne basajjamu ab'omukati muli bazibu konze ki kale mwagezaho okuwolereza mukwano gwange muganda wange ku byamugwako kyokka ate bamusapootinga embaga ne mubuuza bane basapootinga embaga n'agamba Nambemu si yatutte budget ewa Amini si yagenda okukola embaga kati nazijjukira nti Nambemu namusanga nani ne mma nti Nambemu atagenda mu studio ate kali amugamba akola budget ya 10 awo ekiwato kinaatubaka so kati kubanga atayinza kumwenda kati Chosen yali yegombye Nambemu omanyize naye abantu bangi abagwa mu Nambemu nga muyita Amini kakati omukolo tegwaliko date ntuufu naye ekyalemesa date eyo nga Mr. Ndoza Nambemu tannaba kuleeta 10 ki omukolo kugende mu maaso yavuga date zaliko kubanga oli omusajja kigatto wange tukola ku Mande okitegeera bawandiise bagambye nti omukolo ogubaddeyo natusonye omukolo ogubaddeyo ogw'enkya twali ku Mande okitegeera kitegeeza omuntu bagamba nti omukolo ogubadde ogw'okubeera enkya date eba yakola ki ebadde yafuluma ate osobola okukola meeting ng'olina Amini tosobola kukola meeting ng'olina Amini namusangayo obusanzi naye kyokka nanyumyako ne Amiri bannaye tugaananga okuvanga awantu Amiri okuva lwe baatangana ne mukyala we Speed kwaddukira esusse Amiri ali mu kuzimba yaggwa Amiri yagula n'enzirusi wali awo yeevuga Kabanga yali azimba mu Becky ennyumba. Mayi waliwo ebintu by'owulira olumu ne bikusobera. Kakati tosobola kuŋŋamba nti gwali okoze omukolo gwo ng'obeesize ku Amini oba ku bagenda okuwa okitegedde oba ku jjuuki kubanga era bye abantu bye bagamba nti okoze omukolo ogutegese osuubira baali bakuwe gwe tolina kyokola ki kyotandikirako tewali ekirala kisuubirayo omuntu alina amagezi n'okwata budget ya $1,000
n'ogitwala mb'ogitwala waliwo agenda okuyamba ku ekyo 10. Awo ndabamu okola ki okulimba kituufu nambeemu basobola okuba nga bamuleetera budget kyamunnaye mpulira oyogera n'Amini naye yino kola ki gitwale oluusi Amini nambeemu naye n'atafuna budde bugenda wa Amini ate ne nambeemu bw'aba yakwata ebudget erimu miliyoni 10 n'agamba agitwalira Amini eba yakola nsobi oba kitegedde aba yakola ddala ki ensobi naye abakola emikolo balekerawo okubesinga ku bantu nti gundi namusuubiza zino gundi yajja okukola ki yajja okunyamba era bwe gutabaawo nga nkoze eki nga nfiiriddwa nga nguyiwa neze kuntegeera yange nga nze Mawa Haruna tosobola kuŋŋamba ti okola budget ya miliyoni 10 nga Duncan gw'osuubira akuwa 10 ekyo otegedde Duncan akuwa ki 10 ekyo naye okuleeta gundi budget nega nti budget eno olaba Duncan ye oba nambeemu gintwalire ewa Amini nze kyesirabamu ki sikirabamu buzibu naye nze sikirabamu buzibu bwateza kuŋŋamba nti omukolo gwayimirira olw'okuba baagana okuwa ssente abantu basuubiza emikolo ne batakola ki ne bataleeta pozi nga bo bali shuwa nti bwe baleeta budget ewa nambeemu baali bamanyi nti y'Amini naye ate nsuubira oyo omukyala amanyi bulungi nambeemu kubanga nange nabasangako awo kugundi ano kugundi ewa Haji naye nendowooza kuba nambeemu alina mikwano gye nowooza oba amufunira mukolo gwa mbaga oba agenda kuyimba nze samanya nti amuleete naki na budget namulaba awo nga bali bombi baali babiri ate nze nabasanga bayimiridde naawe nendowooza ndowooza amuleeta kumbe amuleeta mukolo gwa mbaga naye nze njagala okutegeera abantu mwenna abali abafaanana nga nange tugitwale ew'omugaggawo n'aleeta budget ya miliyoni 2 omugaggawo naawe oba omukoze bubi aliti yena yatagenda kuwasa otegede nogamba noleetera omuntu omugagga wange nambeemu ajja kwogera era sigambye nti ye naye tosobola era nze mmanyi nti ekyo tekisoboka noleeta budget ya miliyoni 10 nambeemu n'agitunamu kanjitwala agenda kikuwa oziga nambeemu alina kyeyayagala ate bali yali asuubira y'ekibatu naate nze mmanyi ekibatu kya nambeemu kitera kuba kya straight agamba njira bwe teekwe asooka n'azinamu obuzina awo n'agira ati omanyi mu nsi buli muntu alina omukisa okuexpressinga kyawulya kyayagala mu mutima okuyisawo kyaba ayagala nze ndowooza sina muntu gwe nali ŋŋambyeko nti Kizeni Becky ayagala gundi naye okundaba nga ntudde naye bandaba kakati buli omu nga bwe bali basazi ba mugambo n'ateekawo buli omu kyayagala era kyalowooza nze Kizeni Becky bwe yajja of course Naluna yaliwo n'ambassador oyo yaliwo okiwulira bwe yampa budget ye nga ye era najja nga ndaga nti ayina omukolo gwagenda okukola ki okitegeera era ne budget yagiwanze budget y'omukolo oba yampa yandaga omukolo engeri gye bagenda ogukolamu nangamba ne budget yaffe eriwa n'okuyita n'ayita nze nambeemu okitegedde nze n'ayita nze nambeemu ontegedde bulungi era nanyinyonnyola omukolo nentula mu budget ye bwe yali etambula bwe ntula mu budget ye nze mpulya abantu bagamba nti omukolo simanyi gwa miliyoni simanyi 10 simanyi gwa 15 tenti yokka n'omutimbi naki byali bikwata miliyoni ya 14 omukolo gwali gwa miliyoni 10 ebyo era ne mugamba nti esente nga budget nene nnyo ne mugamba si nene nnyo ku gwe ne mugamba kituufu tujja kola contribution budget si nene nnyo ku gwe n'aŋŋamba nange nkuŋŋaanyizaawo asimanyi okitegeera nange nkoze eki nkuŋŋaanyizaawo yes
nangamba nange nkoze eki nkuŋŋaanyizawo era ne mugamba ku nkiiko bwe munaaba mugenda okukola mujja kutuyita tujja kujja nga ffe baakoze eki buli omu yeeteme kyanaakola ki kyaneetema biiriza tewawulira nga ono omusuubuzi yakola gundi eyo ne basonda abantu kati ne mugamba bw'onaatuusa ojja tukola ki ojja tuyita yemboozi gye nalina wakati wange naani era tekwaliko egamba mbu simanyi kati okole bwoti era okole bwoti era wuliriza n'abagamba Amini n'Amini kati wanaawulira emboozi najja wulira kipya kuba takiwulirangako gwe yagireetera ku jjuuki okiwulira nze ndi top tokimanyi ompita mwe bansi yalema enkolagana yo top enkolagana ne Chosen Becky emabega ke badde etya kakati kamala okubuulira omuntu top tekyetaaga nkolagana nnene omuntu nga top anytime yo waakulabira wozuukira wonaabira mu maaso kyonna kye nali ngenda okukola okitegeera naye nze ebbanga liro lyonna lyembaddewo tebannampitako mu lunki yaki yambaga era ndowooza teyagikola kuba namugamba mwe tujja okukola ki okujja okitegedde nali nja kgenda era muwe kyenyina okukola ki wuliriza nali nja kgenda era muwe kyenyina okukola ki kakati tekirimu buzibu bwonna era tekirimu sitaani omuntu okubeera n'omukolo naayita omuntu lwakuba nti abamu bati babayise balaba bubi ne balowooza badankani be bayise be bayaaye okitegeera okitegeera tekirimu buzibu bwonna kakati nze ekyaguganye sikimanyi kubanga nali siri kakiiko kateeka mukolo wuliriza nali siri kakiiko kateeka ki naye nze nayina kuyitibwa mu lukiiko luli olwokukola ki olw'okusonda ndowooza WhatsApp group yabaddemu bateeka mukolo wuliriza kati kankubuuza ekibuuzo gwe bakuyita nti jangu munnange oze ku mukolo guno ogenda kusonda obeera mu lukiiko luteekateeka kitegeeza omuntu agaba obuyambi oba n'agula ttebo ku Serena nga muyirayo konsati kwolwo wamala ogula ttebo nga mumuteeka ku management embaga yabadde mu milioni 5 kakati nze kubanga nalaba tenti n'omutimbi naki nga bikwata milioni 10 ameka mwana okitegeera naye mwalimu ebiri mu kapasite yange buno bu milioni 5-10 nga nja buwaayo nze manyi kibaluma naye nze nali njasiwa tereera owaaye tereera labayo bane bansi yankaluubirira nga balwana nnyo kakati Chosen Becky era ye yabategeeza omukolo gwe era yabategeeza nti aguyimiriza era ajja kuddamu abategeeze nti kati gutambula nali ku Serena ku lunaku lwa gundi lwa Mickey Wine actually nategeera ali anti no Chosen Becky tagenda kuyimba lwasonga omukolo gwa ku lwakubiri kuba lunaku lwali lwa mukaaga kati ani munywanyi teyaliwo nzira tezisoka notega ati bamuwadde budget nno ono kakati Chosen Becky akeera ku makya lunaku ndoza lwali lwa kano nakakusindikira ku Monday ku makya nakakusindikira lwa ku Sunday yakola WhatsApp group yali asuubira abantu bonna bataddemu bali bagenda kukola kikusonda ssente kumuyambako era agenda okubalirira omukolo nga yekka yasinza okuteeka mu ssente naye nga ku speed abantu gye banyigirako left yali nnene okitegeera kyegamba nga speed abantu gye banyigirako left abali bagenda okusonda ssente yali nnene era yatuweereza kuba bali batasobobuuza bwaye nga tonna tubulira ku mukolo abali bamanyi nti omukolo gugenda kubaayo n'abawandiikira gundi eno era ojja yava forwarding evudde mu WhatsApp group n'atusindikira gundi n'agamba mbuno omukolo tegugenda kubaayo sorry due to personal reasons
reasons eziri gundi n'abagamba sorry for the big disappointment. Naye kati ffe ne tusooka ne tulowooza nti oba agukubira kalango stanti buli muntu abeere ng'alindirira omukolo kuba omukolo gwo ekituufu gwade gwina kubaayo ku Lwakubiri eno wiiki gye tuvaamu gwade gwina kuba Lwakubiri naye unfortunately ebintu ebigwa tebiraze ne bijja nga akasente kuba bye omutimbi ebintu yali abireese ku site yabireeta nga naye gwakozesa beri nga gamaze ebintu bituse ku site nayinza okutandika okukola ekintu kyonna nga nkoza ki nga sente yange eriwa ng'ate ne mu WhatsApp group abantu abali bamusuubiza akasente left ekikumi kye batwala ogamba waliwo abagoba Chosen Beck bwatyo n'agamba omukolo ndooza kanguyimirizeemu era olaba waba abawandikira mu kusooka abagamba sorry for the late reply kitegeeza message zaali zisusse owaye nga totugamba kigenda mu maaso totugamba kiri mugenda mu maaso abasonda bagume okitegeera kya bulijjo but waliwo olumu kiyinza okuba kya bulijjo naye waliwo okubeera nga waliwo bwe kibadde kati ekintu kiriwo ekiti Chosen Beck mu kwogera kwe bw'oba omukutte byampola ne mwogera byampola omugwira kifufifu tojja mujjamu message bw'oba omukutte mpola ne mwogera akulaga nti nno omusajja ye engeri gy'amanyi okuzanyisa internet yasooka n'azannya buli kiramu ekisooka kaakasente yali amusinga amagezi nti ennyumba gye baali balina okubeeramu mwe gye mugamba gyali mu kuzimba ng'avuddeyo yali yaggwadde naye n'agiteekamu omukazi yagizimba kyali wa Becky yes ngajja wa sente n'amulima yali alina Amiri akoze mu gundi mu masanyaze ng'ate akola mu kitongole kyennyini munda for a long time oyo seba abadde kamyufi owaddala nga ali mu gundi okitegeera era n'amulima muno bagitaddemu bapangisa kumbe gwe yalataddemu ng'omupangisa yali mukyala kati bwe bagira n'avaayo ng'ebifaananyi n'atandika okubita nga bagamba wali okonyezza omusajja olaba atandise n'okuzimba kumbe ennyumba yakola ki yali yaggwa dda kati ng'ate azimba yaako naye okubira yagigula dda kati ekya restaurant nga ne ku kawunta oli omwana gwe twalaba n'omukyala gwe twalaba omukulukulu munda ate ye maama w'omuwala ali ku kawunta kati ate ye mukyala wa Amiri yes kati nga Beck tamukkiriza kuva mu mmotoka amugamba ojja sasama muno ng'amugamba ojja sasamaza abantu kumbe ku kawunta kuba we bayibuza we baŋŋamba omukyala namulaba naye nze nali sikisuubira nti ye maama w'omuwala twagenda ne Duncan okulyayo emmere omaama yafumba emmere munda si maama w'omuwala waddala manyi kakati Chosen bwe yagendanga ne Amiri bwe batuukanga wali ng'amugamba nti omanyi gw'oli serebu tuva mu mmotoka ojja sasamaza abantu ng'ono Amiri agenda amaliriza ebintu nga bagenda kati ono yakitegeera luvannyuma ndaali ku kawunta muki kati ennyumba ebifaananyi byagenda ata ye yagizimba dda neggwa bwe yaggwa n'amugamba nti katugipangise tufunemu ssente kakati tuzimbe endala kati eyo ate irayo agiteka muki mukyala kati nenda agiye mugamba oto okuzimba nayo neggwa era n'agiteka muki mukyala kati ono bambi yali yamuna yayina ssente anti ngazijja yali akola kati ono yali manager wono kati ono tabirina kati ono Chosen yali akola ngazira kati gwe kankubuuze kati golowooza kati enkulakulana gyatambula emmere bwetyo bwefuna ku speed sente yali aziina sente yali azikola ki yali aziina naye kye namanya Amiri yali mugezi nnyo ku kitimba era ndooza yakiyigiriza Beck kakati yali amuzannya byonna ng'amusobola okiwulira ng'amusobola byonna yali abimuzannya ng'amusobola bulungi so simanyi mutima gwe yakikoleramu naye ene ennyumba lwakuba baganda bange kibeerabidde nti eri enkadde eno mpya yakumeka eno bano gye bagaa nti nkalwakuba nti ennyumba ze azimba mu fashion etya
emu naye ngeno yakumeka naye nti scenario we yali mbyonna ennyumba eyasooka Chozen era ino gimanya okitegeera era yali amanya ino gisulamu ontegeera naye nti mu budde obwo ng'omukulu atansobola okuwulira ki ebintu ebyo babitunyumiza naye nowadays yatunyumiza nga abaana batandise omuwa amawulire okitegeera nti omukubi w'ebifaananyi bw'agenda okuba ebifaananyi ne ku ssaawa 9 azuuka n'agenda n'akola ki otegeera Faruku nti kati wabagenda mu ttuwa okuva no kati kanze nga Beki alina okuyimba e Masaka mu ttuwa ate omukubi w'ebifaananyi ava banne gye basuze n'agenda mu luumu akole ki nakuba ebifaananyi ekyokubiri nga budde n'ebigambo ebigambibwa nti abalaba basobola ne bawala banne omukyala bw'aba ayambala abagobawo n'ebifaananyi akola ki asigalawo ontegeera kati n'atandika okugatta ebintu biki bingi n'amanyi tufu nabika siinaawo ki mukazi kati ate nga alaba n'omukazi ennyumba agimupeeka kumukumu era nga buli mwana amuwa information okuva mu ttuwa gye bawadde omwana tadda mulimu agobwa kitegeera kati omukulu n'agamba nti akasiinaawo ki mukazi okitegeera okutambula n'agamba nti nga ne waka batandise omulimitinga nekyo yakola ekyokuzimba ebintu ebyo ng'omukyala tamanyi kyali omukyala ennyumba yasooka yali amanyi naye nga bwe nkugambye nti omusajja ennyumba egenda okwanga eggwanga ono bakwataganye nani ne Ssekajja okitegeera nga mutuwa bwe bagenda abaana bamugamba omukulu ku ssaawa 9 agamba nti ntutwalidde muyimbi Kyajja okitegeera n'agamba nti siinaawo kumbe yamutwaliranga Kyajja eno eyaddala enju ezo zombi ozizimba ozimala ng'ali ne Beki naye ate ng'ateekamu bakyala abalala era abalina ki abaana kati Beki yazaala mwamiri abaana bameka 3 kati buli mwana wa Beki alina omwana omulago bamuleeterangako okuvaawa nti ono wamiri omukazi omulala nti ono wamiri ono mwana wo ne babasuula ewaka kati ng'abeera noono ne baleetayo omulala omu n'abeera noono ne baleetayo abalala 2 buli mwana wa Beki aliko abaana abalala 2 abaamiri be baleetanga ne basuula ewa Beki okuva out era alina be yabazaalanga nabo Mr. Pirao Mr. Pirao ne Mr. Pirao teyali mwangu wakwamanya wazanya ekitimba kati ye asobola okukwata akasimpa kaadi ako teyali mwangu wadde azanya bobe so kati munywanyi tatubulidde giddamu kakati ekiriwo kiriwo ekiti baawula abantu omukolo okuyiika n'omukolo okuguyimiriza okitegedde tuli ku kigati wa kakati namba emu waliwe twabadde tuteesa yatuzaabuzizza naga nti omuntu waddembo omukolo oguyimiriza njagala mwawula omukolo okuyiika n'omukolo okuyimirira okitegedde omukolo okuyiika ebyo ebintu nga dayasi byayogeddeko bijja ku siini no bagamba event yayiise ebyuma bire wabize ebirala bize ne wabaawo ebirala ebitatuuka omukolo okuyiika ogwo mukolo okuyiika kye bayita nti oli yaguyimiriza tewali na bijja ku siini era oluno lunaku lwongezebwayo okitegedde ne okuyiika kati simanyi nambe musaya muganda lwaki tabyawula ebyo okuyiika gwayiise gwagambye sirinze siri mu WhatsApp group nedda yasali agambye nti omukolo baguyimiriza ogambye gwayiise baguyimiriza aha wamba kino kiri bwekiti soko owulirize wamba kiri bwekiti nze nina kigatto wange mu WhatsApp group naye baŋŋamba batopu banyiga lefuti neguyiika ekirala ekyalwaki omukolo gwayise ng'era n'ennamba emu ali involved mu mukolo ogwo okuyiika kubanga namba emu wabadde atugamba agambye nti ebbaluwa olwagifuna yagamba tujja kujja ate bw'amaliriza n'agamba ate bayita lindako kamwabule ebbaluwa ebeerako Mr. and Mrs. ono mugezi wa Kampala machibeera galadi contribution wajimu wate wajimu ate kati twali tulina gundi yaffe twali tulina giwerayo mu gundi wali eri mu kusonda
okiwulira naye nga tulinze batuyita bakusere noba wawe tugenda osondera nate ne nambe mwera akoze kibi okuyita Mrs. anti ki akozeemu kibi ekyo sijja kigeramu kubanga baali bayise basebo ne banyawo ndoza basebo ne banyawo ekintu wekito kyabadde ekyasoze ne Becky service provider bonna balabiseko omutimbi yeka yalabiseko naye nga anyway ndoza tetaga kwevuga nnyo speed bangamene ne Jalidia Jasmine gibindabinde mwebale nnyo mwebale dala tulabagane next time.